nti olunaku lugenda kukya nga Museveni onawe bamukwatira bamukabajjeeke. Mu mawulire ge tulina essaawa zino General Yoweri Kaguta Museveni ebigambo byandimuddugalira ate nga si ye yekka ne General Muhoozi Kainerugaba Onono nga ye mutabani we era nga yaduumira amagye ag'eggwanga erya Uganda. Mwenna mukimanye nti ICC oba giyite International Criminal Court eno yamala dda kubeera nga erangirira nti emaze okubeera nga erisiivinga okubeera nga complaints zaatwalibwayo ab'ekibiina ekya National Unity Platform nga bakozesa bannamateeka bwabwe okwali Robert Amsterdam omusajja wangalya munda mu ggwanga erya Amerika. Era obujulizi bwatandika okubeera nga bugenda munda mu kkooti eno wabula ekkooti neetegeeza nti obujulizi bwali bubulako. Kakati nno wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebigambo byayogera byandibanga bituukirira essaawa yonna bwandibanga tubirabako essaawa yonna nga International Criminal Court etunulya General Museveni ne mutabani we General Muhoozi ku ngeri gye bazze nga batulugunya abantu okulinyirira eddembe ly'abantu n'okubeera nga bababuzaako emirembe ebyaliwo byonna mu kalulu mwabiraba nga bano bonna batulugunya bantu ba bulijjo bantu bannansi abatali bamukwata mundu ate nga babakuumye abandi bakuumye oba abandi bawadde protection beebo bennyini abalinyirira eddembe ly'obuntu. Kakati nno ekkooti ey'ensi yonna ezzeemu okubeera nga eprosesinga ku nsonga eno n'okwetegeeza obujulizi obwaweebwayo wabula Mwami Kyagulanyi nga bwe yategeeza ensi nti buli afunye obujulizi bwonna gwe bukwate ku ssimu gwe bukuŋŋaanye essaawa egenda kutuuka ebigambo bigenda kubeera nga abasajja bibaddugalira. Kakati nno embeera yandibanga eyonoonye n'oluvannyuma lw'okubeera nga ono yalayizibwa ng'ate ebitongole bingi okwetolola ensi yonna ono tebyamukkirizaamu. Kyagulanyi olunaku lwa leero bw'otambula ng'ensingo giwanise waggulu, tambula ng'oli confident era kozesa nnyo kamera yo bw'obakwatirako kozesa kamera yo. Njagala evidence eyo bassebo ne bannyabo tugenda ba communicatingira enamba kumutera evidence eyo. Museveni buli kyakola okutandika n'olwaleero okugenda maaso infact okutandika nejjo infact okutandika n'omwezi oguwedde buli kyakola abatuwa bujulizi abatuwa evidence. Kyetubasaba mutuyambe mu bifilming kyekisooka ekyokubiri temuba na kutya buli kyakola abatuwa evidence nakyogera nga asaaga era nkiddamu naye ku luno nga sisaaga n'akamu nti olunaku lugenda kukya nga Museveni onawe bamukwatira bamukabajjeeke. Kaakati nno wetwogereranga ebigambo ebyo essaawa yonna bigenda kulabika nga birabwako. Omwaka gwe tulimu gwa 2026 wabula okutandikira ddala okusingira ddala omwaka gwa 2021 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu akaasookera ddala akaliko vaawo mpitewo kano akalimu abantu nga bolaba bannansi abaatandika okubeera nga bakolwako ebikolobero ebyabasajja bamukwata mundu era nga mujjukira mu kalulu ako nti General Museveni yennyini yavaayo n'ategeeza ensi nti yakwata amagye n'agajja amawanga gye yali agatutte okulwana ng'agamu agali e Congo agali e Somalia ne mawanga nga South Sudan. Ono yakakasa ensi nti yagakomyawo mu kibuga Kampala mbu okuumayo ekyayita emirembe n'okubeera mbu bannayuganda baali bateeseteese okwekalakasa mbu okwokya ekibuga Kampala. Kakati ono yakakasa ensi n'ategeeza nti amawulire gano amagye gano yagakomyawo gakuume ebintu n'abantu baabi wabula yakakasa ensi nti abasirikale bano baatuka okutirimbula bannayuganda abakwata 52 nga babatta busi wabula abantu bano bonna abattibwa kwaliko abakazi nga kuno kwaliko n'abaana ate nga kino kyongera okubeera nga kirinyirira eddembe ly'obuntu naddala okuttira ddala abaana abato abatalina musango n'okutta abakazi ekyeyonoonere. Kakati nno bano bonna abattibwa omwaka ogwo 2021 mu kalulu ako tewali n'omu yasasulwa yadde okuliyirirwa. Bano bonna baafiira bwemage nga famire zaabwe zaaviramu awo nga namubiru ababula emmamba. Kakati nno ebigambo bino His Excellency Kyagulanyi Ssentamu byazze ng'ayogera birabika nga bituukiridde essaawa yonna kubanga International Criminal Court emaze ate ebintu n'ebizuukusa. Obujulizi bazzeemu ne bategeeza ensi nti mu bukomyewo muleete obujulizi obulala mwongere obujulizi nga kirabika essaawa yonna abasajja bandi bakwata jjeeke. Kakati nno mu mbeera y'emu Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa ono akugamba nti yangu wadduka zambwa agenda akusomera edduwa gw'alina embeera y'okuzitoweredde kaluubiridde tolonzalonza. Hajati Nakalembe ye mukyala yekka omusomi w'edduwa kumira ekyoto akuwa n'ekyogo maama Switzerland naawe nkutumiddeko nnyo emboozi yiino. ICC kakati nno ezzeemu okuzuukusa ebintu nga bwe mwalaba nti baawaaba omusango gwa kkoni ne gumala emyaka n'ebisiibo nga ICC tennaba kubeera nga eguwulira wabula bwe baatandika okubeera nga baguwuliriza mwenna mwalaba ekyali mu comment section eya
eya ICC abantu bagambanga nti Kony taliyo, mbu Kony ye musajja ono yennyini ow'enkofiira, era bano abasajja batuuka n'okudisablinga comment section nga balaba comments zisusse eziraga nti Kony taliyo, eziraga nti Kony wakiwaanyi, eziraga nti Kony si muntu, eziraga nti Kony bateekayo muteeke. Kaakati nno abasajja batuuka okudisablinga comment section nga balaba ekintu kisusse aba International Criminal Court. Kaakati nno ekkooti y'ensi yonna yamaze dda okuddamu okutandika okutuula n'okuyisaayisaamu mu biwandiiko ebyakatwalibwayo ebirimu obujulizi. Kaakati nno nga bano bagambye bannansi mwongere obujulizi buli abulina, essaawa yandibanga eyengedde, akadde kandibanga katuuse, yandibanga ennamusa etuuse ku nnyoge. Kati muganda nga red zone sooka oyongere ensonga eno oyongere okuginnyonnyola abantu, wabula mbasaba musooka mugimpera vidiyo eno ekigalo twongere okunnyonnyoka ensonga eno ne muganda nge Patrick ate mu mbeera y'emu. Twogereranga ebigambo ebyo essaawa yonna birabika bigenda kubanga birabwako. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogera gye buvuddeko bitandise okugenda maaso n'okubanga biteekebwa mu nkola. Kooti y'ensi yonna ekyagenda maaso n'okubanga eprocessinga okwetegereza wamu n'okwekenneenya ebyo bigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati vidiyo eno ngikoledde eri munnankyukakyuka yenna agenda maaso n'okubanga ggwamu amaanyi okutegeeza nti bino tebinnaggwa. General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ebyabwe bikyagenda maaso n'okubanga bibijja. Uliriza. Under the international law, official capacity as a sitting president or a military chief does not grant immunity from prosecution for war crimes or crimes against humanity. If the prosecutor finds sufficient evidence, Museveni and Muhoozi are still legally liable to face these crimes. General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba tebinnaba kubeera nga biggwa, tebinnaba kubeera nga bibeera byangu, gwampuliriza wakyaliwo omukisa naddala gwe munnankyukakyuka kkiriza nti bino tebinnaba kubeera nga biggwa. Kooti ey'ensi yonna emanyiddwa nga International Criminal Court etuula mu kibuga Hague ekisangibwa mu ggwanga erya Netherlands. General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba ebintu bikyagenda mu maaso n'okubanga byekenneenyezebwa. Ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera gye buvuddeko bigenda mu maaso n'okubanga bitandika okudda mu bannayuganda bagenda maaso n'okubanga babyetegereza. Y'ensonga lwaki nkuleetedde emboozi eno obeere ng'ogitegeera bulungi nnyo. So bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ku channel eno ate osubscribinge. Kwata ku kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate era ne tuba nga tutambula ffenna. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo naddala nga zino ze tuba tukuleetedde. Bw'oba ng'oyina ekikolobero ky'omanyi gavumenti y'abakulu bano ebimu ku ebyo byegenze ekola, oba bannamawulire abazze bakubwa, oba bannabyabufuzi ba activists ababadde nga bakubwa, obadde okimanyi nti buno obujulizi bukyetaagibwa era bukyagenda mu maaso n'okubanga bugenda mu archives eza ICC oba International Criminal Court, obadde okimanyi nti bino tebinnaba kubeera nga biggwa ng'abalala we mulowooza, obadde okimanyi nti omusango gwa John Bosco Kibalama oba issue eza John Bosco Kibalama zikyagenda maaso n'okubanga ziteeka abakulu bano ku bunkenke, kubanga John Bosco Kibalama okuva we yabulawo Robina Nabbanja n'ategeeza munnayuganda nga bw'ayina John Bosco Kibalama, kubanga jjukira Nabbanja yategeeza ensi John Bosco Kibalama tumulina nti baamukwata era nga balina n'emisango gye bamuvunaana. We twogerera nga bino bitandise okubanga biteeka obunkenke eri basajja bakulu bano nga ge bakaaba ge bakomba, kubanga obujulizi butandise okugenda maaso n'okubanga buvaayo. Obadde okimanyi nti emboozi y'e Kaseese, mujjukira eby'e Kaseese ebyalimu okulumba olubiri olw'omusinga wa Lwenzululu, ebigambo ebyo bikyagendera ddala mu maaso n'okubanga bireeta obunkenke mu gavumenti y'abakulu, era ng'ebibuuzo bikyali bingi nnyo ebyebuuzibwa ddala ekigendererwa eky'okulumba olubiri lw'e Kaseese kyali kigendererwa ki. Kakati bino byonna bikyagenda maaso n'okubanga bijja, bikyagenda maaso n'okubanga bikomawo, era abakulu bigambibwa okuba, ojjukira omukulu amanyiddwa nga Peter Erweru yatuuka n'okuwalirizibwa n'avaayo ne yeetonda n'okwetonda awo ng'ategeeza nti bannange kino teyakikola mu bugenderevu, naye ng'ate twawulirako akatambi ng'Erweru ayogeza maanyi ng'ategeeza nti ne bye yakola yabikola mu bugenderevu kubanga kyali kikwekwetera yakikola na mu mateeka. I take full responsibility of whatever happened. I did it within the law and I acted professionally. Yagamba nti yabikola wansi w'amateeka era yabikola professionally. Kakati bino byonna bikontana n'amateeka nga bwe gatambula era bigenda maaso n'okutambulira ku bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugamba gye buvuddeko. Bw'obanga obadde ogoberera kakati bye nkuleetedde ogenda kubeera ng'otegera omusajja yakugamba okutandika n'olwalero, okutandika n'omwezi oguwedde, okutandika na luli
obujulizi bwonna bukyagenda maaso n'okubanga bukuŋŋaanyizibwa. Eyabyogera yakwata obujulizi obwo obutonotono bwali bwakalabikawo obudde obwo ne babutwala mu kkooti y'ensi yonna eya ICC. Bino tebinnaggwa era we nkugambira nti wetwogerera genda maaso n'okubanga oyongera okusaba, genda maaso n'okubanga oyongera okukola ekyo ky'oteekeddwa okukola kubanga bikyagenda maaso n'okubanga ate bibatuulamu. Obujulizi bukyagenda maaso n'okubanga buyiika. Olunaku lwa leero bw'otambula ng'ensingo giwanise waggulu. Tambula ng'oli confident era kozesa nnyo kamera yo. Bw'obakwatirako kozesa kamera yo. Njagala evidence eyo basebo ne bannyabo. Tugenda ba communicatingira ennamba kwe mutera evidence eyo. Museveni buli kyakola okutandika n'olwaleero. Byali bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ngenda bikumalirayo naye nga si birungi eri musajja. Kati ebigambo byonna nga bw'obiwulidde International Criminal Court bikyalanda. Ebigambo byandibanga byongedde okubeera nga bizuukuka. Nakutegeeza nti ekisanja kino General Museveni kyayingiridde kyandibanga kyekisanja ekisemberayo ddala mu bulamu bwe, kubanga ono yandibanga embeera emukaayeeko, kubanga bingi ebizze nga byetuuma, ebizze nga byekuŋŋaanya, ebizze nga bisomberwa, ne bwino bungi aze nga akuŋŋaanyizibwa. Kakati nga bwino ono alaga bulazi nti omusajja ekisanja okukimalako oba obutakimalako mu mbeera yonna, kubanga wetwolekedde wandibeera awazibu ddala. Wabula mu mbeera y'emu nga njagala nkuzeeko ku mboozi eyo etubaddeko eya ICC, waliwo abamu abagamba mbu tekisoboka kubeera nga bakwata omukulembeze ne mutabani we naddala nga yakulira amagye okubeera nga bamuwalawala okumutwala mu kkooti ey'ensi yonna. Wabula twalabyeko omukulembeze w'eggwanga erya Kenya, oyo bamuyitako mu kkooti y'ensi yonna era n'agendayo ne yennyonnyolako ku misango egimu oba oli awo ku nsonga ezaali zigenda maaso munda mu ggwanga erya Kenya ate nga ali mu ntebe ey'obwa pulezidenti. Kakati nno essaawa yonna amawulire gafuluma nga galaga nti okulonda kw'Abannayuganda eri pulezidenti kwandifundikira nga kuggiddwawo nga bagenda okulonda babaka ba paliamenti. Kakati nno kino kyongera okubeera nga kikukakasa n'okukulaga nti omuntu wagenda okuddamu okulondebwa yoyo gwe mutegedde mwenna ateeberezebwa okuba nti yandirondebwa. Kakati nga abamulonda be babaka ba paliamenti. Wabula nga kino kyonna kiyinza okutuukibwako oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okuyisawo etteeka eryo. Wadde nga bino okyagala okubeera ng'obitegeera ebyekkooti ey'ensi yonna ampuliriza na bino bibadde bikulu nnyo obeere ng'obitegeera. Bangi abavudde okulumba Katikkiro Dani Muliika oba eyaliko Katikkiro wa Buganda amanyikiddwa nga Engineer Dani Muliika. Bano nga bagamba mbu bwe yavuddeyo n'ategeeza nti buli muntu yenna awagira NRM awe muntu musiru talina magezi. Kakati nno bano nga beerabidde nti omukulembeze nnamba emunda mu ggwanga erya Uganda nga pulezidenti General Museveni ali mu ntebe ennene ey'eggwanga erya Uganda. Mukyala we bwe yalwala yamuddusa munda mu ggwanga erya Uganda n'amutwala amawanga ag'Abakyeruppe, amawanga ag'e Bulaaya okufuna obujjanjabi, nga kitegeeza nti ye yeefaako ne famire ye. Kakati gwe atalina busobozi obutwala mukyala wo eyo obukutwala eyo, kitegeeza ogenda kufanga mbwa. So nga kino kyandibadde kikulu nnyo bw'otunulira ensimbi ezisaasaanyizibwa mu State House buli lunaku olukya bilioni 2.2 eyo almost budget namba wali ku ddwaliro ery'emulago. Eddwaliro ery'emulago likwasaganya abantu milioni 5.2 ya Uganda yonna ye International Referral Hospital munda mu ggwanga erya Uganda gye tulina. Wabula eno osangayo Panado yokka. Kakati nno Katikkiro oba yaliko Katikkiro bw'avaayo n'ategeeza nti omuntu yenna awagira NRM musiru aba alina byasinziddeko biyitirivu nnyo byalowoozezzaako byalabye, kubanga emyaka mingi ono gy'amaze nga waali wano nga byalabye bingi byategeera bingi byamanyi bingi okusinga gwe avaayo kuvi n'olowooza nti n'okwogera kigambo kino yabadde takitegeeza. Bingi naawe byolabako ng'omuntu ng'abakungu bangi mujjukira mwenna minisita Sam Kuteesa bwe yalwala yaddusibwa e Germany okumala kumpi emyaka 2 bwe yakomawo mu kifo ky'okuzimba eddwaliro yazimba church. Kansooke nkuzeeku ICC ne Patrick era tukomewo mukwano gwa mukulu wamu ne mutabani we amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Nga bw'ogenda okuwulira story bwetambula, nkuletedde ekiwandiiko ekigenda okunnyonnyola obulungi ennyo issue eno butya bwegenda maaso n'okubanga etambula. Kigenda kunnyonnyola butya abakulu bano we biringa ebintu byabwe tebinnaba kubeera nga biggwa newankubadde nga gwampuliriza era gwagoberera oyinza okulaba nga oyinza okubeerawo ng'oweddemu amaanyi. Bano abakulu bakyali wansi w'okunoonyerezebwako era okunoonyerezebwa kuno tekunnaba kuggwa. Obujulizi bukyagenda maaso n'okuyiika kyokka ate nga n'obwo bwateekebwayo tebusuulibwanga. Era bino bye nkugambye nti bano nkusomedde ekiwandiiko nga bwe ngenda okikumalirayo.
tebalina immune nti olw'okubeera bali mu buyinza nti balina immune tebasobola kukwatibwa tebasobola kunoonyerezebwako basobolera ddala okugenda maaso n'okuba nga banoonyerezebwako basobolera ddala okubeera nga bakwatibwa nga bwe tugenda okukiraba era gwe agenda maaso n'okuba nga oggwamu amaanyi tuula ku vidiyo eno bw'oba osobola gisheyalinge bw'oba tosobola kugisheyalinga giwe ekigalo ate ogendere mu comment section oteekeyo obubaka bwo bwe kiba kisoboka teekayo na bujulizi kubanga byenkuleetedde ku mukutu ogwa Redzone TV ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula kkiriza nga bulijjo tujjewo akalango kano then oluvannyuma lw'akalango tubeere nga tweyongerayo ne updates nga bwe nzikuleetedde. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tannaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya obeera notified buli we tuba tutaddeyo kubanga oba okutte ku kade aka notification. Genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tugenda maaso n'okubanga tukuleetera ate tubeere nga tutambula gw'amaze okubanga obikola ebyo njagala okwata vidiyo eno giwe ekigalo kubanga nzitera okukugamba nti gy'okoma okulayikinga vidiyo oba ogiyambyeko okugenda maaso n'okubeera nga ate etambula neetuuka ku buli munnayuganda yenna gy'agenda maaso n'okubanga awangalira. Kakati wano wenjagala tusinziire tukulage ensonga zino nga gye zaatandikira gye zigenda maaso n'okubanga zitambulira ne gye zigenda maaso n'okubanga ziteeka abakulu ku bunkenke. Kigambibwa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byazze ng'ayogera bangi batandise okubitegeera mu biseera bino batandise kubitegeera kati toboolyawo birina be bitunuza ebijweteke birina bye byasobera nga bakimanyi bulungi nnyo nti buno obujulizi tebukomaawo. Abakulu mu ICC bakyagenda maaso n'okubanga babwekenneenya ensonga lwaki ndeese eggulire lino nti waliwo ekiwandiiko kyenguddeko kino nakibawaako gye buvuddeko ekyefaananyiriza bwe kiti nakibawaako gye buvuddeko kakati nkomyewo nziremu mbeere nga nkikuwa osobole okugenda maaso n'okubanga otegeera bulungi nnyo kiba n'abakulu tebinnaggwa. Mu kafaananyi kano olaba abakulembeze basatu ababiri ku bo bali down omu yawandiikibwako n'ekibaluwa kibakuntumye amanyiddwa nga Omar el-Bashir eyali akulembera eggwanga erya Sudan omulala ye Kano Muammar al-Minyar el-Gaddafi kakati akyasigaddewo ye General Yoweri Kaguta Museveni. Wabula kigambibwa nti abakulu mu ICC bakyagenda mu maaso n'okwekenneenya n'okuyitaayita mu bujulizi obugenze mu maaso n'okubanga buteekebwayo ebitongole by'enjawulo abantu ssekinnoomu ab'enjawulo nga mu abo abantu mwe muli ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bujulizi bwazzengawaayo. Bino byonna akugamba badde ng'abikuŋŋaanya era ng'abakulu bagenda maaso n'okubitunulamu ng'essaawa yonna bino tebinnaba kubeera nga biggwa. Kati nga sinaba kubanga ŋŋenda wala njagala nkusomera ekiwandiiko kino otegeere nti bano abakulu tebali immune ku kubeera nti basobola okukwatibwa oba basobola okuyitibwa. Wuliriza. Under the international law, official capacity as a sitting president or a military chief does not grant immunity from persecution for war crimes or crimes against humanity. Nti okubeera omukulembeze w'eggwanga abasinga obungi ensonga lwaki ndeese eggulire lino nti bano babadde bakyala abantu bangi babadde bakyalenjinga nnyo kino nga balowooza nti engeri gy'akyali mu ntebe sitting president tekisoboka tebasobola kumunoonyerezaako. Wano bakugamba okubeera nga ye sitting president ne mutabani we okubeera nga muduumizi w'amagye tekibagrantinga immunity kubeera nga tebafeesinga prosecution kubeera nga banoonyerezebwako ku misango egigenze maaso n'okuba nga giddizibwa. If the prosecutor finds sufficient evidence, Museveni and Muhoozi are still legally liable to face these crimes. Singa kooti y'ensi yonna ICC mu bbanga libamala nga batunula mu bujulizi buno singa bakizuula nti waliwo emisango era ng'emisango gino abakulu bano gibakka mu vvi basobolera ddala okugenda maaso n'okuba nga bavunaanibwa basobolera ddala okusigala nga banoonyerezebwako basobola okuteekebwa ku ntandaalo n'ebirala byonna ebifaananako bwe bityo. Kitegeeza tebinnaba kuba nga biggwa. The ICC has historically issued warrants for active heads of state, demonstrating that political power does not shield leaders permanently from international accountability. Lwaki nkusomera bino? Waliwo ebigambo ebibadde bitambuzibwa nti abakulu bano bandiba nga balina we batera okuyita ne bagulirira
oba ne bainfluencinga abakulu mu kkooti y'ensi yonna oba mu ku mutendero ogwo okusobola okubanga ebintu bino kwegamba bayinza okuba bawaayo ku nguzi. Kino kiyinza okubeera justified. Olw'ensonga wano bakugamba nti abakulembeze bangi abalabiddwako ng'obujulizi kasita bubaawo babadde babawandiikira babasindikira gye bayita babasindikira ebibaluwa bibakuntumye, naye ng'ate bakulembeze b'amawanga mujjukira eyali pulezidenti w'eggwanga lya Kenya amanyiddwa nga Uhuru Kenyatta yayitibwako mu ICC era ebyaddiriramu bijjukira. Kati newankubadde nga y'omusango tegwamukka mu vvi, kigambibwa okuba nti oba oliawo yali ayinza n'obutadda. Kakati tigambibwa nti ekyo tekibashieldinga kubeera nti basobola okubeera accountable eri international community. Bino biba tebinnaggwa. Ekirala bino byongera okusiiga ekifaananyi munnayuganda naddala gwalwanirira enkyukakyuka kyobadde ng'olwana okusiiga ebbanga lyonna. Keeping these petitions alive keeps international pressure on the regime. Wuliriza lwaki olina okusigala ng'oleeta obujulizi, lwaki bino birina okusigala nga bigenda mu maaso gye bikoma okubeera nga biri active, gye bikoma okubeera nga biri alive, biteeka obunkenke ku basajja abali mu buyinza. Keeping these petitions alive keeps international pressure on the regime. International community eyongerera ddala okupressurizinga abakulu ababeera bali mu buyinza singa obujulizi busigala nga buyiika eri ICC n'ebitongole ebiri international ebirala. Kyova olaba wali Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugambye nti okutandikira ne gye byatandikira obujulizi bukyagenda maaso n'okuba nga bwetaagibwa. This forces global allies to re-evaluate their diplomatic and financial backing of the government, even as internal political opposition faces heavy restrictions ahead of the political cycle. Uliriza nti kino tekikoma bukomi kuteeka bunkenke ku bakulu bano, wabula ne ba global allies amawanga gabadde gakolagana nabo kigongera okuleeta kwegamba okwebuuza ti naye ddala omukulu ono tusigale nga tukolagana naye, abakulu bano abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda tusigale nga tukolagana nabo oba tubeesonyiwe. Kakati kireetera amawanga amalala okutandika okwekenneenya, okwetegereza n'okulaba nti ddala bano basaanye okusigala nga tukyadiiringa nabo mu bizinensi, basaanidde okusigala nga tukyabawa obuyambi oba tubeesonyiwe ku ddembe ly'obuntu erigenda mu maaso n'okubeera nga lirinnyirirwa mu ggwanga erya Uganda. Kakati obujulizi bukyetaagibwa, so bino tebinnaggwa. Ekyokubanga tebinnaggwa ng'okitadde ebbali, obujulizi bukyetaagibwa. Kyekigambo kiri Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yakugambye. Bakugamba activists can continue documenting human rights violations, tracking illegal detentions, and compiling victim testimonies. A stronger body of evidence increases the likelihood that ICC will escalate the current preliminary assessment into an active open case. Bino biba tebinnaggwa essaawa yonna waba wakyasobola okubaawo ensonga egenda maaso n'okubanga eggulwawo emisango gyonna egibadde nga gikolebwa, egibadde nga committed wansi w'obukulembeze bwabwe biba bikyasobolera ddala okugenda maaso n'okuba nga bikomawo. Kakati nkugambye International Criminal Court esobolera ddala essaawa yonna wakyaliwo omukisa ogw'okuyisa arrest warrants eri abakulu abakulembera eggwanga erya Uganda, wabula essaawa yonna kigambibwa okuba nti ekyo kijja oba kiyinza okusoboka olwanze naawe gwe Munnayuganda abagenze maaso n'okubeera nga oteekayo obujulizi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwawuliddwako emirundi egiwerera ddala ng'agenda maaso n'okuba nga akutegeeza nti obujulizi mu buleete as many as possible. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno.
bw'oba owuliriza ebigambo era ng'otunuulira ensonga tekikugaana kubeera nga okkiriza n'okukakasa nti abaali bagaba kaadi za NUP baali basajja mmekete basookanga kwekenneenya ne beetegereza bulungi nnyo ani waakuwa kaadi n'ani atasaanidde kubeera nga aweebwa kaadi. Jjukira nti abantu baali bangi, abamu baali ba food soldiers, abalala baali nga bantu banjawulo, ba businessmen okuva mu stakeholders ez'enjawulo, wabula nga wano okusunsula kwayitanga mu bantu ab'enjawulo paka ku ntikko mu kibiina ekya NUP. Kakati nno abantu bangi abataweebwa kaadi zino, wabula nga bawadde tebaweebwa kaadi, bano tebayomba, tebayogera, tebakomplaininga yadde okubako kyonna kye bawoza, era nga bagamba tukkiriziganyiza n'ebivudde mu kakiiko ak'ebyokulonda munda mu kibiina ekya National Unity Platform. Wabula abalala bangi abakuba papalala walala ne bakuba enduulu ne boogera ebigambo bingi nnyo ne bafundikira nga bakomyawo nga tebeegasse ku bibiina birala. Wabula ate abalala beegatta ku bibiina ebirala ne tubalaba nga bazze okwesimbawo, naye eky'omukisa omulungi bonna abamibwa kaadi za NUP ne beegatta ku bibiina ebirala tewali n'omu yawangula. Tewali n'omu yawangula baka bwa paaliyamenti. Abalala bajja nga bali independent, wabula bonna era bajja nga bali independent. Tewali n'omu ali awo w'amaanyi g'osobola kusongako nti ono oba oliawo yawangula olw'amaanyi ag'abantu. Kakati nno wano wenjagalira owulire emboozi eno mukwano gwange mpuliriza, era teweerabira nti kyali ku AKTV Media Uganda, mukutu gwa muntu wa bulijjo. Owulire abamu ku bantu abamibwa kaadi ng'essaawa zino be bamu ku bapanga ate okusuula NUP, wabula wali mu lwokaano lwa kaadi bano baalwana nnyo okulaba nga bagifuna, nga basuusuuta, nga bawaana nnyo ekibiina ekya NUP nga bwe kyali ekibiina kinnaggwano, ekibiina kinnantawunyikamu, ekibiina kisseggwanga, pate ey'abantu, amaanyi g'abantu nti gaali mu pate eyo. Kakati essaawa zino oluvannyuma lw'okubeera nga bano kaadi tebaazifuna oba tiketi, kakati beekyusiza mu kiti nga embazi, nga bakola butaweera butasamuka butasamwoyo okulaba nga NUP bagivuunika ate bagiteeke ku ttaka. Jjukira twayogera wano ne tukutegeeza nti abantu bangi nnyo abagenda okubeera nga bajjira omwo okubeera nga basaba kaadi za NUP, wabula nga bano baali bateeketeeke, abalala nga baali basindike busindisi, abalala nga baali bambega, abalala nga ba NRM bennyini abawedde emirimu, nga tewaliwo yadde okubuuza yadde okuwannaanya. Kaakati nno wano mu kusunsula we twalabiranga obukodyo ne tulaba n'amagezi ag'abantu bano abamu abataweebwa kaadi okusinziira ku bigambo bye baayogeranga bye baavangamu ebyalinga ebikawa okukira omususa. Kati njagala owulize emboozi y'omusajja ono okkirize nti abaagabanga kaadi baatunulanga nnyo era basajja baalabira wala ddala. Senga wayiza baakuwa kaadi eyo eya 226 mwami Nyanzi natakujja kulisinga bw'ogamba noogera ne weesimbamu kaluno wangula senga bino obyogera olwaleero. Kati kakati senga nafuna tiketi eyo nengena nesimbawo nempangula. Kati obuvunaanyizibwa bwe nali nnina kwe kumekinga sure nti baatugamba buli muntu osobola okutandika nga gwe. Kati omayi wano wesobola tandika sina influence emala kukakasa Uganda. Sigenda kwogera office. Namba tolina position. Si office. Kimayi influence ne position byawuka. Okubanga osobola okwogera. Wakati kati Lubongo yasobola okwogera wadde talina position erondeddwa. Wayina influence. Ntinze obudde wona alitegedde nti waliwo obunafu naye ekyabanda Kampala ne bannakawempe bampa obuvunaanyizibwa. Nali badde nina obusobozi obusobola okumobilizinga Kampala nga district n'okumobilizinga abantu be nali ngenze nga ntegeka okwetoloola ebitundu bya Uganda. Nga olwa influence eyo gye nnina ne mbagamba bannange kati obuvunaanyizibwa buli mu mikono gyaffe, ffe tugenda okweggyirako musaba. Nga nkozesa influence kubanga nali nsobola okwogera kubanga nali nina okuba na attention, ekyo kimanyi. Basaali badde bano nga ba MP Basekibota bagenda okwekweka nga balinze musaala gwa. Saali badde nga bakansala bogenda okulaba eyo mu kanso nga Basekibota nandi badde ddoboozi ly'abantu. Waiza ekyokuba mu Uganda kikumala okuba ne stand yokwera. Tekikumala era teweerimbe era teweetokera enkya bizonto ne weesudiya togenda keera enkya oyiwewo omubiri nga gwe. Kubanga oli mu Uganda ogenda kufa. Gavumenti gye tuwanagana nayo abadikiteeta. Oyina okuteekawo embeera ng'olina abantu abakuli ku mugongo. Kiki ekitaasa Lubongo oyo obutafanga avudde n'alagira ntugende ku. Alina influence.
wamala okulagira ati Waiza nangenda kusinzira eno mu ghetto ngambe bananga abasajja bagambye bane tubegatteko niwaliyo n'abantu commanders bangi mu ghetto bagambe banange kye kiseera twenunule basitula abantu nga Luwongo yekanga ayogedde ate oluusi Waiza kyenyinza obanga obudde buno tekina olina obusungu sirina busungu bwennina njogera obusungu obulumi bwennina lwakubanga nti gavumenti etunyigiriza tetugifunyeemu nga ffe abantu b'omu ghetto nga tulaba abantu nga Banita Mongi balina ebisawo abantu Bajoero Ssenyonyi mu bbanga lya myaka 5 baguze za apartment baguze square miles tubadde nabo nga babu ng'akola ku NTV ng'avuga Alia obudde buno atambulira mu Bugomba alina zi V8 nga 3 zize z'obwannannyini aguze square miles z'amataka ali mupangisa we yajjira nga mu guli kati alina amaka alina square so tulaba nga ffe kati bannansi tukozesebwa bukozesebwa ate nga bo okugaggawala nga ekibiina abatono abafuna mu bibiine tekijjaawo bantu bamu bebamenya bola bebamenya bebagoba ku mataka bebagoba ku nguudo bebatwalako ebyobugagga byabwe bebasibya feno mu ghetto buli lunaku obeerayo n'ogalaba amawulire bayoola abaana bataka wansi wanebabasiba nga mwami Kyagulanyi tanda kuyita mu struggle wali mu kibiina ki saalina kibiina kyo nagame saali mu nabyabufuzi nali eno mu ghetto nga olaba ababoyi bange bali eno tebamayira byabufuzi bawulira balinda kimu nti kino kubanga balina be bakkiririzaamu ti ffe tulina be tukkiririzaamu eno mu ghetto nga wagamba tugamba we waba agambye awe tukwata kyovola Kyagulanyi yasobola otukima amangu pozi twali tumukkiririzaamu feno mu ghetto bakatiza okugeza olunaku lumu mbadde nafuna assignment ey'okulumba Katikkiro wa Buganda era mbadde ndina olutalo lene nnyo ne Katikkiro wa Buganda ani yabatuma okulumba Katikkiro kakati ebyaddala saagala kwogera propaganda njagala kwogera reality Secretary General abadde atutuma atali nzenze ko babalala okuvaayo okulumba Katikkiro ng'ensonga lwaki tulina okulumba Katikkiro nti Katikkiro wa Buganda alina interest ey'okwagala okujja ku bukulembeze bw'eggwanga so wajja ku bukulembeze bw'eggwanga nga ajja kutwala constituency oba giyite region eno ya Central Region babitugambira eno Katikkiro atakolagana n'abasajja era balaba nga balina omukozesa okujjana atujjeko Central Region nga olaba abampuuga bwe baga nti bampuuga babaleeta batujjeko Central Region bazze balwanire wano Central Region by the way siga nti nkunyigiriza ekirungi nti tukkiriziganyizza ffenna bw'obadde onnyonnyola wali olina wompadde akantu akalungi nongamba nti nno banzija ku list ne tutambula bulungi tugenda mu maaso ga Secretary General nga kiri bwekiti nga bwekikubakuba bwoti kigatta bulungi wano eno kukuvuma Katikkiro wano waliwo awatagatta nti Waiza agamba baatutuma tuvume Katikkiro ne bwe nkubuuza nti baabatuma nani abo siboogera mu kamera kati nkulaze nti obudde bwe nkulaze nti nze obudde buno nvuddeyo njogedde n'abalala abavuddeyo aboogedde ne wali atali willing kuvaayo kwogera ng'akyalya nga y'omu ku bali Abafirika be bakozesanga okunyigiriza abavubuka mbakubiriza eggwanga no sirya kuggwawo nkya mwegendereza abantu abeenonyeza ebyabwe ku bwabwe oli n'aleka nga amaze avudde mu kalulu n'agenda ne famire ye avuka n'aleka nga abaleseewo abagambe mu kalulu simanyi lwaki abasajja abakulu beefodde nnyo abatalina magezi ku mulembe guno simanyi lwaki abasajja abakulu mu myaka boolesezza nnyo obusiru bwabwe omanyi bagamba nti obukadde magezi naye nga ne mu buto wagalina tunuulira akasajja ngaako ku myaka gye kayina kagamba nti abavubuka temuteekeddwa kwogera ku bigenda maaso mu nsi yammwe kagambye nti mwewala abantu ababawuddiisa simanyi naye bagamba mukalonde mukanonje simanyi mukakuume ne bafundikira nga bali mu makomera gwe kasajja gwe kamuzeeyi ani abasiba osobola okunnyonnyola omusango gwasibya abaana abo osobola okunnyonnyola omusango gwasibya abaana abo zibadde nga obusajja obukulu ng'obwo bwennange nze ebyaddala bwa busaana kufa buveewo buvi nabagamba mu Uganda muteekeddwa okubaamu abantu abafa Uganda okutereera ate nkimanyi bulungi nnyo nti omuntu yenna buli gyako mukula n'akaddiwa awutaala buwutaazi ebyaddala omuntu gyako mukula awutaala buwutaazi tunuulira Museveni byayogera akulaga nti yawutaala dda
tunulira kano kamuze ebyo kwogera kakolaga kawuttaala dda abasajja abakulu mu myaka abalinamu ku magezi tuliramu batono nnyo bwe bati Munnayuganda okuvaayo kwogera ku malwaliro amabi kimuvunaanyizibwa kubanga asasula omusolo. Munnayuganda okuvaayo kwogera ku luguudo olubi kimukakatako kubanga asasula omusolo. Munnayuganda okwogera ku masomero ku malwaliro biki services kimukakata kubanga asasula omusolo. Mu kifo ky'okugamba abali mu buyinza okutereeza muli mu kunenya ku bano bannayuganda ebateeka mu makomero olw'okuba nti abaali boogera ku poor services oba olw'okuba nti boogera ku binyigiriza bannayuganda. Kati mu abasajja nga mmwe abaana mwe n'abazzukulu babafunyeemu ki okuggyako okwolesa obusiru obuwedde emirimu, okuggyako okwolesa obusiru. Bagamba Katonda atta emyaka n'abaza entengotengo naye oyo muzeeyi n'abanga ekitange aba asaana kuwa butwaveeyo kubanga omusajja omukulu ng'alina endowooza efaanaganako bwetyo nti bannayuganda ayogedde ku kikyamu ekiri mu nsi ye mbu tateekeddwa kuvaayo kukyogerako, tateekeddwa kukola ki. N'omulaba ng'avaayo asazeeko enviiri yenna kyokka natudde mu kamera alowooza byayogedde bya magezi kumba ayogedde gasi yawedde emirimu. Twali twewala okwogera ku basajja abakulu mu myaka naye basajja mwe mwetyobodde mmwe abatwetedde okuvaayo okubagambako nga twandisanye kubagambako kubanga kati nze gwe sooka weebuuze nandikusanzeewa era nanditegedde ntya nti obwongo bwo bwamunguuba. Abaana b'abantu babasse, abaana b'abantu babagize, lwaki temunenya abasiba? Okyogedde ng'okiyeetera Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yabateekesa mu makomera. Bobi Wine yali yakedde ku makya n'azimba ekkomera. Bobi Wine yali yakedde ku makya n'agula emmundu ezibadde nga zikuba abantu bannayuganda okubatta. Bobi Wine yali yazimbye ku kyoto kya Kyemba mwatulugunyiza abaana b'abantu. Lwaki temwogera ku oli abikola? Era nga tonaba kuvaayo kwasamya kamwako mu kamera. Sooka weebuuze bano abali mu makomera bazza musango ki? Kiki ekyabasibya? Then okolyoka oveeyo okole conclusion yo ey'ekisiru. Sajja bukulu butabeera buteewa kitiibwa.